Okyalaba okwanjula n'embaga. alina omukono nga guli maaso eyo wano oli kuli haaso tulina omukisa tewali Tandika. Omukwano gw'ekitwaniza mu kika ky'abalungi. Kituufu. Ngalo ezo zonna. Nseenene. Naye
Bwogi nawe wampadde eddagala lyo. Anambye obadde mulwadde. Ate owulire. Anambye obulungi bukuluma. Jajjange tirahamula Museveni. Tulekeyo. Lwaki weddagala tulikuleetere tulitadde mu kimuli kino. Akabi byakwagala nnyo. Tabana ayagala enyugumuli wamu ng'omulwadde alyanye ebijja. Ate abamu wasiwasi nti wenaafa siituuke ali ku shwaddiiru. Agambye kisaawa yonna akutwala. Kituufu. Mubeere mwenna. Tukube engalo z'okubeera bombi. Ekigo kino kirimu fruits. Zigenda kuzza buto. Buli lunaku lwonaalyako togenda akaddiwa. Ojja kuba muto Eva. Naye takwe agambye teweerabira osula ku mutima gwe. Tebasula kukatanga akaabi. mukwano gwange omulungi webale kubeera nga oli mukulaba Delta TV tukole era nga nkugamba nti munnange abagole baffe tusobodde okubeera nga tubafuna nga bakamaliriza bwe bati omukolo banange laava eri wano anti oje laava giraba yaneeba etunuulira bannange nga kirungi waliwo omuyimbi yayimba nagamba love is a good feeling okitegeera oba bawulira batya bannange muwulira mutya tuwulira bulungi olina kyeweetaaga ekirala kati mbuuliraako nakyo nkikole kunjagala mbere malayika I know always kikole ekyo sebo tusanyusa okulaba ku Delta TV nange nsanyusa okubasanga webale kujja mu maanyi bannange era nalina okujja n'amaanyi nanti n'omuntu gwe ntwala omulengera era bambi mukyala mulungi kyogenda okukimayo kyekikuwa otya nga bwolina okwetegeka omuntu yali w'amaanyi nange nalina kujja nga yesi nkoze ki nga nsinzidde era neetegese esebo sebo tusaba otweyanjulireko amannya go amannya agange bampita Dr. Robert James Bwogi bafuleeta dokita mutatugamba nti oli mukyala dokita malayo ebitiibwa byaffe sebo naye nga obwa dokita obwange si bwe buno obw'okkuba empiso obwange bwe bwa PhD. Yes. So nina PhD mu medical science. Medical science. Okay, osinga ku specializing muki? Na specializing mu cancer. Webale. Tuita kokolo. Yes. Nga muna specializing tutya tusobola okufuna okumanya nti ogenda kufuna cancer. Tusobola okukipreventinga obudde bukyali. Omujja ludda waseba omukyalo ono mulungi bw'ati alina akasusu. Omukyalo ono namujja India eyo gyali naye nga akakabaliza emisomo gye ng'ate nze ejange ndi Bungereza. Naye nali ngenze ku research tour mu India. Nja ne musana kwesinkana. Bannange lava osogisanga awantu wonna kani imanyire okusinkana India. Sinkana netuwasiganye enamba omanyi omutima gwange omulungi nnyo tandika okucommunicatinga kati nemwagazisa nnyo okujoyininga group yange kati awo ntandika nga tucommunicatinga kati awo nga nebyempositinga bwenamusanga natandika okubyagalanga byopositinga nga akomentingako nnyo abamu ne babuuza nti lwaki ono gakomentinganga kugande ka komenti kagumiza lwaki bakomentinganga nnyo nga birimu amagezi kwegamba mwagenda okwatagana mwena nga muli mu profession yemu ya busawo. Nze nali nsoma masters in business administration in India. So ndi more of an administrator. Ate ono yali mu medical world. Ali mu medical world. Tewatya musawo nga akugambyeko. Era at first nasooka ne nga obimanyi wewuliramuko gye byagendera maaso eyo nga kirungi bambi ese obubala omulimu ogwo tugezaako biki bibakuumye nga mulimu ennapaka yamutuuse ku kkula lino? Communication, then n'okubeera realistic.
What do you mean by realistic? Omuntu ategeeza kyayogera. Yeah. Agamba nti kigenda ba bwe kiti kibeera bwe kityo. Ekyo kizaamu amaanyi. Engeri omwami gy'abeera ebweru naawe gy'obeera oba muli ku long distance relationship? Nze ndiwo wano e Uganda ntambula waliwo we twasinkana nga ndi Dubai bwentyo kati covid yawo weyajja nsonga ndi nkomawokko for now wendi wano. Okay. Mwelaba wa myaka 5 kuva kati sebo? Oh, mu myaka 5 in the business mu bufumbo world. Bufumbo botu simu myaka 5 joko padde mukini. Ina kumpa myaka nga myaka 3. Wanga myaka 5 nzo gamba ti shot de gondi myaka 5 ngewa. Tuina kubeera tugenda kuba abafumbo bagenda kubeera ddala abafumbo for long time. Yes, for life. For life. To ina zadde, to ina business zitambula, to ina kubanga njagala olenga nditi ndi mu busawo bino nabye nkoze mu mmere nkoze eki ninno okuddayo mu busawo ne amadwaliro clinics charity nina charity zendiko nazo zona ngazikola ki nga zitambula bulungi foundations. Kizaamu nnyo amaanyi. Kale kayimba kikoyagala okumuweereza atulabo abasawo bamanyi obuyimba bwalabo. Kayimba kange ono akamanyi bakayitaani onkuba. Olinako layini gy'omanyi? Onkuba alali onkuba gatta wakako ku mukolo yagasaba building ebiri kubanga omukuba nawe muweereze mukwano. Nze muweereza awo Katonda we yanteera omukisa olwa Gabi ntate. Okay, osobola oluyimbamu katono? Awo we yanteera omukisa wakati w'ennyanja awo wakwata wawo we yakuteera omukisa kwono wano I know. Ani asinga okwagala munne? nze ndowooza nze mwawa ani asinga okwagala munne? nze ogusembayo ani asinga okwagala munne? Mugambe sebo nze asinga nga nawe bwogamba nnyebo nze asinga muweka live five bannange. Ntambula nengende India nenvayo nengende Dubai kati ndi Uganda kati nzo ninyenze London noga nti sinze nsinga naye nga wali Uganda nga muli toyagala oba ng'oyagala seriousness? Najja kulaba seriousness kati nga totya nti obayinza okudduka. Yeah, I like that confidence. Abawala abamu bakkiriza mangu mama bwagenda bwafuna omulala nakkiriza mangu wamma weebale. Kati ate nekulako naye ekirala kati omanyi obeera olina omwali wano omulala ali Bulaaya kuliko naffe bitusanga ebitusoomooza ebizibu. Yesebo kuliko abamu nga yo oli agoba kimu nti ono munnabulaaya kyesaalaba muono bambi tejja olwokuba ndabe nti nti gundi nti yes nti ajja akole kya agwirana nti ate ono musawo ebibagala nnyo niye okutuwalanga gwe ampita fena twetwalanga nnomu kakati ekyo teyalinayo kigendere kwegamba nawe obeera wali weebuuza nti muntu ono lwaki eryo bbanga lyo ligenda gyogenda mugenda okolakyo obuuza ebibuuzo ogiga omuntu okwagala kukola ki kulinnya otegeera omuntu nti ne bwenkola nti ne bwenyiiga amanyi nti ne bwananyiga agenda kukomawo ebyo kuliko olumu ebibanga tebiriiko obimanyi bya bizinesi ebintu byonna obituusiza oba bakoze biki nobeera nga teziriiko bwotuuka ewoono nakuleetera akantu akakola ki akakusanyusa kakati ebyo ogenda okulinga nti mukwano gw'abasooka okwebaza. Nze okusingira ddala neebaza abantu abayimiridde nange naffe abewaffe kati nga jjajjange omulungi Florence eyerabira ali USA Washington yaliwo abadde muzadde kuva buto paka bwenkuze niko esawa yaliwo si ye yekka ne bamaama mama Deborah we bali kutubeererawo nojja mama Alice Koko thank you for coming ne bamaama bonna
abantu bangi batubeereddewo ekusaidi yange n'ey'omwami tumalinnya ki misimu yo osevinga mulinnya ki muyisa sweet baby ayino gwe n'omwitaliriwa anibo minotunya mwebazisebo munnange nkwebaza okuntegeera omanye ebintu bino kuliko olumu wobeera nga oli stressed nange kenyini nga seetegeera ko ebintu kikuyitiriddeko nobanga oli olwobalego naye ye naabanga ntegeera kubanga sigamba nti mukazi asoboseyo oba gwensoose okulaba oba yemuwala bensoose okola ki okulaba abalala ekibajjako nti oyo anyiga nnyo sikunyiiga nnyo kuliko stress kuliko stress wezituukako kuliko stress ey'ebintu byokola stress ey'ebulayi embeera mbi otambula oyita mu muzira oba oli oyise mu muzira nga oli akukubira nti ate kino kikoze eki kino kifudde eno ng'asuubira ali eri gwalina okitereeza naye nga tamanyi buzibu bwokola ki ezo na stress nzijjeyo nenzimuleetera bwenzimuleetera ate ya ankola ki ankamiga jawo nti atofaaliwo kijja kuba bulungi biti era ekyo kikimunjagaza era maama wange nkusuubiza okubeera naawe obulamu bwonna era okwagala tukwataganire wamu ekisobye tukitereeze tugende mu maaso akatalekeka metroni wange nambasa Brenda mwewaza akensuso yebale nnyo kale dya mwewe kahaaga bannange mulina omukwano bannange mbasabira birungi byereere bannange mukama yongere okubakuuma abawezadde ate mwongere okukulaakulana n'okusinga nga bwe muli mwebale kuleeta mukolo ku Delta TV bannange munsanyudde sinampulira njagala nakaabo andeetereno gamba naye mwami kaweesa oliwa katongera okunyumirwa omukolo gw'ababiri bano tuva ku Delta TV tukole tukyagenda maaso ne bannaffe abanjovu junior school enansi nawamala wano tuli ku Malakai Ecology ate Sharitas by the World wamu ne Sharitas School of Beauty nawo waggulu ennyo tovaawo mukwagala nnyo okyalaba okwanjula n'embaga